njagala okubategeeza nti kyetugenda mu kalulu okujjako President Museveni mu kinaana yagamba kalulu banaaba bakabbye njagenda mu nsiko okiwulidde akalulu banaaba bakazanyiddemu njagenda wa mu nsiko kakati bana abagenda bebasindise okuddayo eka nga abayeekera obuyeekera kintu simanyi kujjako nakyo nga protective vote bajja kukivunula nkitegere kiki ekitegeeza afande mwali bayeekera naye ate njagala kumutege mwali bayeekera ebiseera ebyo tomanyi kitegeeza buyeekera ati kakati tugenda mu kalulu waliwo obuyeekera bwe twali mu nsiko butegerekeka bulungi bwategeeza kati naye njagala kumutegeeza mutabani wange nti ebyo byonna byayogera kuba nti ava waka nga teyeetegese ekintu kimuyitiriddeko nga teyeetegese kikyagenda okwogera ekintu kikola ki kimuzitooweredde ate n'abandi muyambye bali mu birala nnyo bamunoonyako just kumutapingako waya eya red beba ya red na yaki na green bamwagalako kumutapingako waya eya green ne ya red bawayalinge bafune ku masanyalaze naye tewali kintu kyonna kirala tebamwagala kulembera Uganda kubanga senga bamwagala okulembera Uganda senge betabyogera kubanga abantu baali nabo abalala bategeevu baludde mu parliament ono ye yagendayo kisanja kimu naddukayo najja ne yesimba kuwa president yali by election yamala myaka emeka esatu emeka yamala myaka esatu yayingira 2017 yali by election ya Chadondo Chadondo East utyo teyadda naye waliyo abaludde mu parliament nga bamaze emyaka 2 bali naye bamwagalako waya tebakoledde bantu bayagala just masanyalaze kuye tebamubulya bigambo byakwogera era nze simunenya so yekanga yogedde bino kwegamba excitement bwalaba abantu nagamba nti kati maze naye abantu bayina mulimu n'abaana b'emyaka 15 nze nabalabye walabye n'abaana abato nabalabye kati ekigambo kino kiyakozesezza ndoza ajja kuddamu akinyonyole kiki yadde ategeeza okay good webali nnyo katono nnyo egena tuwuliriza kankongera ebigambo bino ndyoke mpumulemu era twajja maaso gammwe ne tubasaba nti bannange mutulondera abantu abajjidde ku ambuleera naye mwabalaba abamu nyina essanyu okubategeeza nti ku mulundi guno nga bwe twabagamba nti nze kennyini akakiiko kaffe k'ebyokulonda nalinga akatunulira bwenti ne bagamba mupepete bangi kumwe baganda baffe abatuwagira mwasooka kwekanga ne mugamba ono omusibi w'ettayi manvuli bagiwa batya ono ne batagiwa ono akakiiko k'ebyokulonda kyekyo ne mbagamba mukiwa obudde era mwe mwakiwa obudde basebo ne banyabo munakkiriziganya nange gye byaggwera ng'akakiiko kaffe ebito by'okulonda kakola okusalawo okutuufu bangi nnyo ku bannaffe abaali batwerimbiseemu naye mwabalaba abalala bagamba ti ba people power abagamba ti bankyukakyuka tebagujubanira bifo naye obutaba wakadi abamu bakiweterawo paka wa Museveni abalala ne baweta paka wabali bakyali ba Museveni abalala ne baweta paka mupapaali n'ebirala ebifaanana bwe bityo temubamanyi kakati njagala okubasaba baganda bange nti ambuleera ke kabonero kaffe abantu abagire ku ambuleera abo yenze mbasindise kamakoogera kati waliwo nekyenjagala okubasaba bwe gusoose okujja wano mu Kampala eggwanga mwali tukwasa lyonna afande sekunga zikutta mu studio nedda mpulira bambi mutabani wange yenna omuwulira naye kamusabire njagala kumaliza ku nsonga eyo simanyi oba
oinacholise mubufunze protest vote ogitugobyeko. Nze njiwakanyiza ddala naye ekibinti wano ndooza tu obukulembeze bwa wano bwava mu biki bye bagenda okukolera abantu ne badda mu kuvuma. Omanye okuvuma kuno nako kati kutisiza eri abantu abatira ddala bavuma n'okubawayiriza ebigambo nga kati babivaako baasirika bwecce kubanga buli lwajjayo omutwe bamuvuma. Era newuza fandi gulaki tukyatya bivumo? Nedda mu myaka gyange gyejo twavumwavumwa dda kati twabimanyiira naye kati bw'osirika olina okuvaayo noyogera n'obulira abaana nti tujja kulonda ng'ennaku z'omwezi 15 nti era okulonda kwe kuno kwa bulijjo kuno tekulinaamu njawulo. Era nze mbadde nzija mbabuulira ne mbagamba abantu baabwe ababakulembera babalimba nti bababbya akalulu. Kiringa era juzi kalulu ka primaries aka NRM. Ekigambo ky'okujja nga buli muntu alowooza nti ajja kuwangula kyekyaleeta obuzibu. Naye buli eyawangula bagamba yabba, buli atawangula agamba baamubba. Kati ekigambo ky'okubeerawo ne babuzaabuzibwa ne babateekamu obusungu obw'okubaleeta kubanga babateekamu obusungu okumala emyaka 5 kati bakomyewo era bakomyewo n'okulimba kuli giri emyaka gyonna n'abawangula be balonda ab'opposition tebalina nnyo ekintu ekiri awo kibalaga abantu si bokka n'abeenialemu waliwo abeenialemu abatalina kibalaga abantu kye babakoledde. Nabo bennyini era kungo kimanyi nnyo mbadde nga emyaka gyonna 5 ngimazeeko tekirina kye kikujjako okubanga oli opposition okutuula ne minister n'omutwala mu constituency eyo tekirina katulina jeno kubanga kati katugambe Nuupu yawangula nnyo mu Buganda wano. Tulina Jeno Katumba yewenguudo. Tulina Nankabirwa yewamasanyalazi. Abo benjogerako njogera ku Baganda bwendowooza. Nze kanze simanyi bandi Muganda. Ne bano bagamba Baganda. Tulina ba minister Abaganda ab'opposition basobola okutuukirira n'amutwala mu kitundu kye n'amugamba olaba bino ebikondo mwabiteeka wano bimazeyo emyaka 5 tekuli waya z'amasanyalazi. Naye tebatuula nabo teboogera nabo babifuula mpalana ate kati era bakomyewo abantu be bamu okubuzaabuza abaana. Kati nze kulonda protestive vote ekyo kigambo nkiwakanya ne banakinvumira nkiwakanya bakozese naye ndowooza nabo batuule bakirabanga ekigambo kye bakozesa si kirungi naye tewakyali kyakkola kubanga bakyagenda dda mu bantu ekyagenda dda mu bantu tebakyakijjayo bakikozesa naye ate tekibayamba protest vote tekibayamba kubanga tekina we kikuyambira kubanga waliwo amateeka ekigambo kyo kyoboolese tekina we kigenda kuyambira kubanga waliwo amateeka akakiiko by'okulonda be bateekawo then ne security nga bagamba nti keera ogende mu line olabe nga basumula boxi ne bwe batogirabye ne yosangawo bana bakubulya nti box bagisumuludde eribadde empty mulonde bagalewo polling session ku saa 11 naye bw'omala okulonda akakiiko k'ebyokulonda kagamba ddayo naye bagamba osobola okukomawo simanyi obawo akakiiko k'ebyokulonda yaka nga babala obululu naye ne bakuwa distance woyina okukola ki woyina okubeera meters 2 bagambye meters 2 nze no nalimba wadde na 10 naye meters 2 nazo zimala beeraawo babala akalulu kubanga bakawanika n'okawanika ono naye wano jjukira gwali mu mita 2 oyinawo abantu bo ba agents ba candidate ate bakitegeere nti NRM yeyinawo ba agent abatono bo bano ab'opposition kubanga bamanyi okwegatta bali omuzeeyi ali omu bo bali 7 katebereza so bano baba tugeze 14 balina ba polling agents 14 then balinawo bali observers nze be nali sibaze 7 then abo bonna baabwe ono ayinawo just omupiwe naye abantu 2 kati abo be balina okubeerawo kuuma akalulu ate era be bakatambuza okatwala ku Palisi okajja ku Palisi okatwala ku Gombolola ebyo bwe bityo bonna we bali abakola egyo emirimu kati n'olwekyo nze saagala kulimba bino bye balimba mbu mukole bwe muti bonga balina ekigenderwa kyabwe nti bwe munajja abangi abasirikale bajja bakubamu amasasi then America ejje
ebatase kyekigendererwa oba bungereza oba ani amawanga gebweru galabe nti abantu bafudde bangi nnyo kyokka kye babakungira era kyekibaweesa ne walagi okubanga byemukola temutya kyekibaweesa n'enjaga kababeera nze nabadde mu kuziika ono wa poliisi nina kandidate omuweni ale mugwe nagambe ne mugamba banne baana mwabeemupi mulekeraawo okunywesa abaana bano ebintu ebibi abaana abato kubanga mwagala babakolera ebyo mwe bye mutasobola kukola nga bammwe kati kwaba abaana bwe nalabye ku boda kwabaddeko abaana bababaka ababaka beesimbyewo abaana baabwe babaddeeyo nga banywa walagi tebaliiyo bali buddo bali liddawa bali Amerika baliwa bonna babaka bonna ne ba presidential candidate abaana baabwe tebaliiwaawo kibawese biragalagala bino babeerenga bali unconscious ate gwe towulira nti yakutte nnyina ng'amaze okunywa ebiragalagala yatemye abaana be bonna ng'amaze okunywa ebiragalagala kyekibanywesa bajje nga tebalina kye batya basigale waawo bakole effujjo basambe boxi then babakube nti enseze bweru zibirabe so si Uganda so si Kenya naye bweru eri si East Africa attracting attention webale ng'ekyabadde Tanzania alaba President Museveni ng'akyogerako oliranga nti kyalimu omukono gwaba mugulumeerwa ye kubanga tebaagala baddugavu kubanga balina ebintu bye baagala wano ebyobugagga ate tebeza n'abakulembeze baffe abamu abeesimbyewo babasuubiza mbu ebampangudde nja kubawa gold yenna ali mu Uganda nja kubawa amafuta nja kubawa ki biwalaba e Libya bwe bawa Bufaransa Bufaransa netta Gaddafi oba baani abamutta bannato nakati eggwanga teridanga mu kutereera kati ebyo ffe byetuwakanya bye bituvumya tetusobola kyabuswavu nnyo nze ku myaka 71 okukkiriza ebintu bwe bityo okudda wano okutwala ebintu by'Abannayuganda ng'ate be babyekoledde gavumenti byekoledde abantu simanyi PDM simanyi emyogo naye abantu bekole n'oyo wa PDM ezo sente zize bazimuwa kukola ewuwe kati lwaki ojjo yonoona ebintu byabwe okay good tukwenza afande ensonga endala afande baddewo wiiki eno again guli munnamagye jakkiriza njikobuuze naye ng'otonambuuza ekyo njagala mutabani wange ekigambo ky'obuyeekera kino akiddemu akinnyonnyole kubanga lino eggwanga liri agenda oddikulembera alwanirira kujja kulikulembera afande oyagala annyonnyole kino obulungi katula akinyonyola mwe muyina obuyinza tugende tukitandike kati tutandike nalwaleero bwe muba muddeyo ng'abayeekera mutuuke waka ng'abayeekera mutandikirewo okukola missoni ez'ekiyeekera naye kakati bw'ogamba nti lino eggwanga lyammwe mwe muyina obuyinza bananchi ate no bagamba muli bayeekera kubanga abayeekera tebasobola kuba eggwanga lyonna nga bayeekera era bayeekera kabaka paati kabaka paati bayagala yongera okukinnyonnyola abantu bakitegere bulungi tebanvuma buvumi naye bayongera okukinnyonnyola ayongera okukinnyonnyola nange nkitegeero nze omukadde kubanga sikitegedde kati nze yaliko omuyeekera omanyi obuyeekera kikitegeeza mba nkikyusiza mu bulala nnyo kino ekyemundu ekyammwe well kakati naye ate n'ekirala balina okukitegeera abantu bonna abali mu bintu bino abeNRM abaje n'omugisa muntu aba nupu abaki nti intelligence eri nabo basula nayo buli ekikolebwa kyonna tukifuna era kyovola banti luli abali bagala okwokya ekibuga Petro twabakwata naye ebipiira ebyokwokya twabakwata nabyo bemanyi intelligence eri nabo wadde Bobi Wine agambye nti abali babalyamu olukwe tebaba wakadi babagoba nene babawadde ajja kusanga nga mwebali kubanga baagala eggwanga lyabwe babawadde kadi kufuna amasanyalaze naye eggwanga lyabwe balyagala nabali be batawadde eggwanga lyabwe balyagala tebaagala kavuyo kubanga bakoze ebintu byabwe bino byokuprotectinga gain sibye tebakuprotectinga bya NRM byokka n'ebyabo mwebiri ebizimbe byabwe amaduuka amamotoka kubanga mu meeting babeerayo nabo era naffe mu meeting yetubeera waliwo omuntu ayinza okuleeta ekiteeso noga
ekyo kyolese tekijja kukola bwagamba nti kati bonna bwe bakungande tubakobe mu kubi masasi ga ekyo tetujja kikola ekyo tokireeta naye eri mu meeting gye bali byonna bye bateesa tubifuna mubifuna bulungi nnyo teri kye bakola kye mutamanyi wali era yagambye munzinde President Museveni alabye nyumbu kubanga ye mubanda naffe ababanda tubalina owuliriza Radio 4 mu makaago ku mulimu gwo nawonna wuli Radio Ulugumira Matogo Radio 4 ensusuzi. Okay, afande ensonga endala eri kumwa gy'Abannayuganda gw'omwe geni kubasooka okuvaayo okuvumirira parade illegal drilling ezitali mu mateeka nga polisi bwetugamba n'amagye naye twalabye abasajja abadde bambadde obukofiira obwa yero ne t-shirt ezayiro nga bayimba ennyimba ezifaanaganako n'ezammwe ez'abamagye era nga no bakoledde ddala nga aba NUP kye baakola emabegako ku birthday ya Bobi oba yali birthday yali ki ya Bobi Wine era nga bayimba ennyimba zino beebo afande tukomyewo yes ekyo parade ebyondaze n'ennyimba mbirabye era bwenfulumano ngenda kubuuza waje byabadde kiki ekyabaddewo kubanga tebikirizibwa nze bwenti bwenkimanyi okay obuva wano ojja kukibuulirizaako era bwenakomawo nja kinnyonnyola okay inshallah omwezi ogujja fande agabi wanakomawo ajja kunnyonnyola obutambi obwo buliko abambadde ebya yero nga bayimba ennyimba ezo n'embeera nga bwetambula era ekyo fanoza kyongera kakasa nti tewaliwo kyekubira mu kukwatisa amateeka ekikyamu kisigala kikyamu ekikyamu kisigala kikyamu okay campaign zitambula zikyafande simanyi oba ofunye akakisa okutambulako ne President Museveni nate kubanga twasemba okwogera naliko naye mu Busoga nembeerako naye mu Mbale campaign zitambula bulungi era njagala kwebaza abantu b'NRM olw'empisa kirungi nnyo okubeera n'empisa mu kalulu kubanga akalulu kano era kungu gy'osula oba gy'olondera oyinza okuba olondera wammwe mu kyalo ondera kyabazaala nga gy'olondera ekyabazaala omanyi mukono ekyabazaala eri nakifuma kati kyabazaala tegenda kusenguka ejje e Kampala egenda kusigalayo eyo era abantu b'okukyalo abaana b'Abaganda abaana b'Abasenga abaana b'Abajjajja kubanga abantu bonna twakula tubayita bajjajja abakadde abo bonna bagenda kusigalayo eyo musigaleyo ekibiina kimu pate emu yegenda okuwangula oba bwe zinaba ziremaganiddwa akalulu okuddibwamu balondeko era emu nabagamba basobola gamba tigwe kulemberako emyaka 2 n'ekitundu nabano bakulembereko 2 kitundu akalulu kaddibwamu naye era musigala yeeyo kati njagala kwebaza abantu bonna batutta akalulu kano nga kabukakamu ate nebibi n'abantu abala n'okusingira ddala NUP ebadde babehavinga bulungi nga balinamu obuntu butono naye balina engeri gye batandise okwetabulamu nga balabike omanyi bagamba mbu kino ekintu kiina kye kibayamba naye tekiina kye kiyamba bannayuganda naye gwe oba oyagala okola ekintu ekifaanagana bwe kiti ab'ebweru bakuyambe ffe tulina okuyamba ffe wano munda good wabadde incident yabadde yiganga afande jjo omuntu omu nattibwa abasirikale ba polisi nja kusomera abatulaba ekiwandiiko kino nga polisi yakiwandise ampuliriza ngenda kikuvunulira polisi yagambye bweti omuntu omu yafudde okusata ku polisi leero ngenda kusomeza 28/2025 November ekibiina kya National Unity Platform candidate waakyo yakubye campaign mu Iganga district ab'ebyokwerinda bayungudde nga bulijjo okuuma emirembe naye wakati awo wabadde okasukirwa amayinja abantu
nga bakumiddwamu omuliro candidate Kyagulanyi ekyavuddeko abasirikale bangi okufuna ebisago wamu n'okwono n'emmotoka za poliisi. Abasirikale ba poliisi beerwanyeeko okukakanya effujjo lino nga to disperse okusaasaanya abadde bakuŋŋaanye nga bali unruly nga bakola effujjo crowd sizes abadde unruly. Era mu kukola ekyo omuntu omusivilian nattibwa era yattiddwa yamanyiddwa nga Misach Okero nga musajja ate nga muntu mukulu. Abawerako ku ffujjo lino baakwatiddwa era nkati bali mabega wa Mitayimbwa. Poliisi ya Uganda condemns evumirira ebikolwa eby'effujjo bino era neerabula abo bonna abagezaako okulwanyisa ab'ebyokwerinda nti kyebakola kikyamu era tijja kubeera nga kikkirizibwa. Baliwa ya poliisi. Ebintu bino bikolebwa bw'oba tolina buwagizi, kubanga ndoza waliwo parties ezimu ezitandise okulaba nga tezirina buwagizi nga either akalulu kaziva mu ngalo, kubanga kati bakandidate nze naye nakitegeera butegeezi luvannyuma nti ebeera ekintu kye bayita sympathy vote. Nti oyinza okwefuula gwe bakubye n'olemala okumala ebbanga ng'obeebulayo omwaka gumu akalulu katuuke n'onoonya akalulu ng'oyina ng'abantu bakusaasira ebyakutuusibwako. Nalabako omuntu omu ekayunga eyo yeerabira nga yagambye nti baamukubye oba okutwa okwa kkono enkeera ate n'asiba okwa ddyo nga yeerabidde kwe yalimbye. Kati ebintu bino bikolebwa byebiri byenkugambye ebikolwa bye bawa abaana bano kubanga bakola ebikolwa bino nga baliko ebibali ku mutwe. Kubanga omuntu ayina emmundu, nze nabagamba nze mundu kyekyokulwanyisa kyennina, siina jjinja, siina jambiya, siina ki. Naye gwe oyina jambiya, oyina butida, oyina ebintu bingi, oyina olusi n'ekidomola kya petro banga waliwo n'omuze ogwaliguze ogw'okuyira abantu petro ne bakoleeza. Kati ebyo byonna byonna obirina, naye ng'ate nzize okukuuma, ate nina okubyewala kubanga abantu mbadde nga mbagamba nnyo nti ejjinja lyatta Goliyaasi. Bino ebintu tuleme kugamba nalwesi aleeta ebintu by'okusaagasaaga, ebintu si byakusaaga, ejjinja litta. Naye nabagamba abaana bano ne bwe nabadde mu kuziika osi waffe gwe basse ow'okukyalo nabadde mbabulya nti bulijjo abantu bagamba nti fe abasirikale tetulina gye tuzaalwa, naye ndoza kubanga abantu babadde bayitirivu nnyo abazze okuziika oyo osi okuva mu Mukono eyo nayo yonna gye yayitirako yaliko ekalangala, yaliko eyeggulu, abo bonna bazze okukola ki okumuziika. Ne mbagamba abantu abali wano mwena mukitegedde titulina gye tuva gye batuzaala. Naye kati ebikolwa bwe bityo bikolebwa bano abakulembeze abaagala sympathy vote, abaagala obuwagizi okuva mu nsi ez'ebweru zijje zikondembinga Uganda oba batuteekeko embago obutabeera na byakulwa ebintu ebifaanagana bwe bityo. Naye nga buli muntu ajjukire Aliyanga Aliyanga gwe battira bali bamwita Aliyanga oba Aliyanga oba Aliyanga gwe battira wali ku mini price. Yayina gye bamuzaale waabwe mu Teeso. Abasirikale bana Uganda yonna va ku bino omukulembeze gwe mbadde ngambe yabadde ku TV ng'atulaga ng'alaga nti bw'oba olwanye ku wano wokka Kampala wa Kisobiki abantu abalanga tababalamu magezi. Akalulu kabwe si kakulu gyali. Akalulu kabwe si kakulu gyali. Ajja gattagatta kano asobole okuwangula eggwanga. Eyo endowoozo girabanga nafu nnyo. Kati byebikolwa ebyo tusaba bane nsaba bayisimbyewo, muli bantu bakulu, muyina abaana, muyina abamu balina n'abazzukulu. Tubeegayiridde muleke kuteeka bazzukulu baffe n'abaana baffe mu bikolwa ebyokulumba abasirikale ng'ate abasirikale nabo baana. Kati olaba amagye gaffe abaana bonna abasingamu kati baana baba retired generals, baba retired colonels, be bali mu magye kati ne mu police ojja kusanga beebo. Bano baana b'abantu lwaki babakuba amayinja nga bazze kubataasa
kati okuba ejjinja yabadde akoze ekyo lyokumukuba ejjinja ono nalabye omukulembeze aludde mu parliament tayogeranga nako nti oba kati mukoowu ng'agamba okwanganga poliisi mbuyawulidde nga ayagala kukwata owa poliisi mu bulago owa poliisi ng'akoze eki olwokubanga waliwo abamagye bave mu kalulu kati ebikolwa bwe bityo bwe tuba tetuliiwo bannayuganda banaakuumibwa batya tulina okubeeramu be batuleeta kubanga ti oba ekyo kibadde yiganga ng'ate oyo omukulembeze ajja kuva wagenda wala obuyinza buli mu bantu mwebiki bino byammwe nga kuwala gina kunjaga na ku mayinja nze ndowooza nti tebijja kukirizika sirowooza twetaaga mirembe nze mwagaliza obukulembeze obulungi nga bawangudde naye alina ekigambo kyayogedde nti military police ekasuka amayinja ekyo si kituufu naye ebyo tujja kubiraba kubanga bintu bikolebwa misana ngenda kubinoonyerezaako mbirabe nti military police yatandika kubanga ate yagambye Wembuya naye ate agambye yaliidawa Kawempe simanya atoba yali agenze koza agambye leader mukulembeze kubanga kye tugamba abantu babere mu bitundu byabo gye baba basanga naye kati yewe aba yagenze okulaba ebye Kawempe simanyi bukulu bwe biyimiridde naye ekyo ngenda kukinoonyerezaako nkirabe naye kino ekyokutugoba mu buyinza ekyo kyo tukirinze ate tulina ewaffe tetuli mu bino byagambye mbutugo by'abantu ku ttaka ate senga ataddewo okunoonyereza ku bakulembeze bonna nga tutaddeko n'aba opposition ajja kusanga nga ffenna twenkana naye oli agambye okukwata abawagizi bakwata omuwagizi akasusa ejjinja okuwagira tojja na jjinja kati omuwagizi kubanga gana mayinja gakasukibwa gaba tebagayodde baba bazze nago amayinja agatukubwa Arua pavers ezatukubwa zaali ku motoka ku pick up kwe bazijja okutukuba so bava nazo gye bava tebaziyolaawo kati kyekikwasa oyo omuwagizi Kyagulanyi takasuka jjinja era Kyagulanyi tumulinda ayogere kyekigambo nti mukube kati naye ajja kukwatibwa singa akyogera kati nakino nze kyova obulyanga mugamba ave yannyonnyola ekigambo ky'obuyeekera kiki yabadde ategeeza kiri kyenzanyidde abantu naye omuwagizi bamukwata kasooka suka ejjinja bwoti nga bakwata okay. Thanks for the show. Greetings to our finalists. My question is Lwaki President Museveni waba akuyega abantu ebitongole by'okwerinda tebiba kubamu muka gubalagala ate nga abeera n'abantu bangi okusinga ku Kyagulanyi oyabuuza abeera ali kulalizi kyezo ekikubya muko ogubalagala nga muganya okugenda nga mukoze procession musibye ekkubo nga babagambye kati ng'ekalagi mpulira oluvannyuma nga maze okulemererwa ngenze bagamba bakubawo muko ogubalagala nga baganya okuta ekkubo kubanga ekkubo lyali liri supposed okubanga liri open abantu abalala balikozesa kati ekikubya omuko gubalagala ku ekyo naye nze siroza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omuko gubalagala ekyo si kituufu kyayogera kituufu nnyo ezo meeting bwe zituula zibange ezigenda ezipanga olutalo bwe babanga batudde mu ezo meeting babanga abateekateeka bakimanyi bulungi nnyo ndowooza mpozi kati kye tulina okukola kyengenda okusaba poliisi oba aba intelligence bonna bajeyo amaloboozi bagateeke ku mpewo agabeera mu meeting ezo nga tebanaba kusimbula kubanga bagafuna tugambye nti mugafuna bagajje balaga abantu ekigambo ekisingidde ddala okuleetera gavumenti eno obuzibu kyekigambo ky'okusirika ekyokukwata buli kintu nga bakikwata mu ddembe kyekisingidde ddala okutuleetera obuzibu naye senga kati tujjayo maloboozi g'abantu bennyini omuntu akiwulire ddala nti ono gundi waliwo abafulumyako katambi ka Dr. Kiza Besigye oba kasimatuka katya naye njagala na buno busimatuke obubeera mu meeting ezo kubanga tubirina ebyona byonna ebipangibwa akalunga kawedde ebipangibwa nga kalutekanabaawo abantu batutebwera okutraininga byonna tubirina n'amalamba g'amasimu
bansonyo basecurity bansonyo okubanga mbyogedde wano tulina na buli gombolola balinako abantu bameka abagenda okukola effujjo n'amasimu n'ennamba zaabwe ez'essimu nabano benyini abakuba lwaki bakuba tiyagasi bakimanyi lwaki bakuba tiyagasi lwaki osiba ekkubo nga litwala abantu n'omukulembeze w'abaali balina amakubo nga basibye amakubo ne bagamba kati muyite mulino ne bateekawo alternative totadde alternative route osibye ekkubo gavumenti eteekawo omukulembeze wagenda okuyita eteekawo omukulembeze bw'aba ayimiridde awantu president yenyini amanyi n'okulagira emmotoka eziva eno muzireke zigende then neziva eri muzikirize ziyitewo yes. This is Tom from Mutinda. Please tell Madam Afande. Recently, I saw a video of NOP supporters assaulting a female traffic officer at a certain police station. We haven't seen any action. Why? Najiraba omanyeri y'ebintu ffe abayita mu lutalo n'olaba ekintu nakirabye nange waliwo omwana eyakindaze ndi mu kukinoonyerezaako ne mpulya nga njagala omukazi nga teberezo wa traffic aba akoze iki bino ebintu bipange era kyova olaba nti wabeerawo n'omwenge ogugulwa nga gwakuwa abantu bavubuka bano banywe batandika okukola bino. Njagala okubategeeza olwaleero bansaasire nti kino nkyogedde ti ebintu byonna tubirina ate bakimanyi oli ne bwanavaayo kumpakanya bakimanyi nti kyenjogera kituufu nti wabeerawo meeting ne bapanga tosobola kupanga meeting nga bano bebafuwe enjaga bano bebanyowala jiba ate nze nsaasira nnyo abaana baffe abayigirize abali mu kintu kino abasomi ate abamu nga ffe tubaweeredde nga state house yebaweeredde government yebaweeredde ne mugenda ne mwenyigira muyina degrees muyina ki olwokubanga toyina mulimu gwe n'opanga ebikolwa ebifaanagana bwe biti ebyokuba kubanga abapoliisi tebalina ssomero lyabwe gye kale katugambe nti poliisi eyina primary ne senior n'amagye bwe gati naye bonna basinkana ku university mwena gye musomera ne mujja okupanga oku omu n'asalawo okuyingira poliisi omulala n'asalawo okuyingira amagye omulala n'asalawo okuyingira prisons omulala n'afuna omulimu ne musisinkana ne mutandika okwetta nga mwena mwasomera Makerere mwasomera Kyambogo mwasomera UCU mwasomera IU simanya IU kibinyo ne musisinkana ne mutandika okwetta mbulokubanga parties onagambye butwagala bagoba mu bukulembeze obukulembeze temubutugobamu bwe mutyo mututeekako ekyokunyaga amataka ate nga nammwe mulimu ekyo nga nabo benyini bakozesa abapoliisi baffe oba abamagye baffe okugenda okugoba abantu ku ttaka olaba tukirwanyisa ne tuleeta n'akakiiko ka lukyamuzi okulaba nti kayamba abantu okulaba nti era ne bamulagira buli wamagye yenna gw'okwata bukwasa oleete ng'atwala ekintu kyabwe naye ate bwalina okukitegeera ti nange nalweso wadde ndi wamagye nzikirizibwa okubeera n'ekibanja oba ettaka kasitamba nga mbifunye mu makubo matuufu naye toyinza gamba mbu kati ekibalwanyisa okuba twazze eggwanga kubanga tuli mu mataka gaabwe ttaka ki abireete baleete bwino kunsonyi wenja kudda naye buli gye tugenda okuziika nalweyisa okuziika kungu oba okuziika ani abantu bajja n'enkoba naye nga baana bawaka awo kuliko abamagye basaze ettaka lyonna obupolotipoloti ate olina agamba mbu ettaka lyaffe balitutta abamagye nga tebalyetundidde ye campaign twaziteekawo democracy twagiteekawo n'akakiiko k'ebyokulonda ne kalagira abantu okutwala okuba campaign awatali ku masomero awatali ku makanisa awatali mu luguudo yeyo democracy nene bwe tukira mu America ffe kye tusaba vuga emmotoka yo nga toyina procession tosibye luguudo genda gy'ogenda okuba teri ajja kuba tiya gasi mu kisaawe si mu luguudo onani akubye essimu atayina muganda we gwe batwala mu ddwaliro ng'atomeddwa ng'alina okuyitawo naye ng'ekkubo sibe yaani oyo atayina mwana agenda kukola bibuuzo zino campaign zatandise nga abaana ba P7 bakola ebibuuzo aba senior 4 aba senior 6 kati aba university bagenda okutandika kati takimanyi akakiiko k'ebyokulonda ayagala kutugamba tekateekawo bantu gye tiyagasa ajja kubwa ng'osibe ekkubo waliwo tubadde twogerera ku protest vote n'okuuma akalulu n'ebirala akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga
omulamuzi Simon Byabakama yavuddeyo n'atangaza ku nsonga y'emu n'ayogera ebigambo byennyini by'oyogedde wano ne byewayogera ng'oli ku mikutu egimu emabegakaawo kaga nti etteeka lyogera kwani alina okukuuma akalulu alina kubeera wa era alina kukola ki naga nti nebyoga nti mugenda kubeera awo mu bifuwe mu ng'ombe katubulizeeko katono kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera naba observer kati oyagala ba voter protector bafaanana batya bamalayika oba baani bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka naye ng'onoojja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu yes oyo omulamuzi Simon Byabakama njagala kumwebaza kubanga mbadde unyambye nnyo okunteerako ebintu ebyo kubanga mbadde nwana n'ekintu kino kubanga ebbanga lyemmaze kubanga okulonda kwatandika 9 bwetu betubadde tuzze tukola ate kati nze bwe mbadde nga mmenya abantu mbadde nerabidde ba observers b'ebibiina ba parties b'abantu abo abeesimbe observers kubanga bali 8 kati kitebereza oba babeera babiri oba abeera omu manya 8 oba 16 ensobi gye nakola gye njagala okwetondera abantu kubya ku president nali manyi nti president bamuwa abakuuma akalulu ke 6 naye mpulya naye ayina 2 kubanga ne candidate ng'abalala naye mbadde nzijukiranga ebiseera ebivuddeko emabegando zabaalinga 4 naye simanyi ndoza bakikyusa kati babeera 2 kati abo abantu bonna bali awo ku polling station y'okukyalo era kino ekintu ekyogera kubanga kati bw'ogamba kalulu kakuume kanoonye kagoberere kanoonye kalonde kakuume kabanje okukabanja awo wano ku polling station anja fande ku polling station yeno kubanga abantu nabagamba nti nze nondera ku polling station yentaawo si esalawo Uganda naye ate bakikyusa ne babanga abategeeza nti bakikyusa ne babanga bagamba nti oba nagamba nti oba eyo polling station teba na mugaso bakalulu kasalirwawo naye ey'okukyalo eyo bw'oba ogiwangudde tekitegeeza nti neyo okukyalo ekiddako oyinza okuba ogiwangudde nti olwokubanga owangudde eno kyenali ntegeeza kubanga abantu bamanyi okukola effujjo ku polling station ey'okukyalo nga bagiwangudde naye abantu kubanga ojjukira enduulu zigenda ne zivuga saa 6 genda okuwulira saa 7 owulira ntono ng'ebintu ebirala bitandise okujja ate ku ng'omanyi nabadde nagenze n'entunula ne ngamba naye mwagenda ne musoma ne mutikirwa diguli abalala balina masters abalala balina PhD naye waliwo ndowooza ebintu byetwe mu kusoma bye batatuyigiriza bye batabayigiriza nalabye omukulu omu ng'agamba babadde bamubuulira ku bino byengenda njogera nti parties katugambe nupu katugambe kati ye y'amaanyi tesimbye bantu mu bifo ebimu nti era ne ngamba abalonzi nti mugende mubuuze presidential candidate wammwe oba BMP oba baani abo aboogezi ab'ebibiina ebyo musimbye mu constituency meka ku bantu 529 musimbye mu meka mifo ky'okujja oluvannyuma ne babagamba akalulu baakabbye
kati nalabye omukulu aludde ne mbyo obukulembeze era nakirabidde ddala nti abantu abamu yetafaayo kasita ayitamu n'agenda mu palamenti n'alya sente nga kiwedde tafaayo ku bantu takola yagambye mbwe ebyo bye boogera mbwe kimanyi nti Wakiso esinga abalonzi erina abalonzi bangi nnyo okusinga eyo ne ngamba naye ono ategeera atya kubanga eriyo box gy'owulira nga abantu bafunye 00 kubanga talinayo bantu kati gwoyinza otyo okugamba nti obululu bwe Wakiso bwe bugenda okusalawo Uganda nti olwokubanga bo bungi era oyinza otyo okugamba nti Wakiso mugenda kufunayo akalulu nti ye President Museveni tajja kufunayo era ajja kufunayo obwo bwafunye bwagatta ku buli bwajjeeri gwate gy'otalina wadde abantu gy'otafunyeyo naye kati gwoyinza otyo okutuula ku mikutu gino ku radio n'obuzabuza abalonzi bo bwotyo nga mwalemererwa okukola kubanga lwaki mutuula ne bakama bano b'MP abagamba nti bano ba presidential candidate ge masanyalaze gaabwe lwaki bwe batuula nabo tebababuulira ekyo tebatuula era nalinga nkyogera kungu nenga mati kungu abantu batuula ku meeza ne babalira akalulu ku meeza nga chanisi nga matatu ne batuula ne bakabalira awo ne bagamba Kampala ina abalonzi bameka nti obukadde buna nti ate Wakiso busatu ate Mukono bumeka tufe tufiiremu awo twetolole wano eri toyinayo b'MP bugenda kuyamba kikubuno mu parliament ate tulaba nange nalwesa atasoma ntuula nendaba nengamba naye bano byeboogera bategeera bati bategeera tosobola kutuula n'obalira akalulu wano ng'obala Kampala obala Mukono obala Wakiso Kampala bunze kanfiiraawo Uganda njimaze eri sifaayo kati oleeta ababaka bameka ku district 146 nga gwe obalidde ku 3 oba 4 obalidde ku 4 oba 5 kati nze natunulidde omukulembeze oyo neweewuunya neewuunya ng'ate aludde mu palamenti ebbanga lyonna neŋŋamba ono yono omukulu amukulira eri waggulu akozesa mukozese ye kasita ayitamu wano n'agenda n'afuna ekikye yetafaayo eri ani akulembera agamba waayi katogira tubeera na Museveni bano nze ono kamubulize wano kubanga nalabye ne mutabani wange bamutambuza be babaka abesimbye tosobola kutambuza muntu ng'ayina n'ekibinja ekimutambulirako n'oyagala omutambuze omutwale mu constituency yo mu byalo bya constituency kyalo ku kyalo naye ng'ayina lalizi 3 ng'ayina n'ekibinja ekijja kimugoberera alina lalizi 3 oba 4 mu Mukono district naye ng'ayina okutuuka mu byalo kati abakulembeze bano b'MP abesimbyewo tebalina maanyi bakozesa bano abakulembeze ba presidential candidate okubanoonyeza akalulu mu byalo kwe kujja bwe bati ne babeera nga batambula nabo tebalina maanyi tebalina kibakoledde bantu ababaka tebalina batambuza mu masanyalaze muti gw'amasanyalaze ne transformer yago gwe batambuza bo ebyabwe bibalemye okukola ne bamubonyabonya mutabani wange ne bamuyiseeyo mu byalo abanoonyeza akalulu mu bantu bo tebasobola mu kifo ky'okuteeka laala wantu wamu abantu ne batambula ba Mukono district nga bagenda either mu laalizi 2 mu district tosobola kukola laalizi 4 mu Mukono district tekisoboka babaka be bakiyeta kuba bakifunamu babaka ate nga bwagenda asolooza nze nina wena musanze alina ogubinja gunene nnyo beetise embuzi ennume ennene bagiwanise maaso batambuza bigere embuzi yabadde yaki mbu yagamba mboba talina sente nti bagende ngaoba bamusololeza ebintu nobuuza nti eno embuzi banagigula ddi okuvaamu sente ne twegayiridde nnyo abakulembeze abasomamu abagenda mu palamenti mubonyabonya bakandidate si bammwe then bakolerera abantu basobole okweyogerera okusinga bwoba tolina kyewakola olina kutwalayo omuti gw'amasanyaze ne transformer so ono presidential candidate gwe muti gw'amasanyaze ne transformer yaako nga babakola bubi babonyabonyeza omwana wange Bobi Wine ba MP babonyabonyeza omwana bamubonyabonya okufaako obufi olumirirwa mutabani wo bambi yenna weddewo enfuufu ate alina okuyimirira ku mmotoka kubanga bamutwala mu byalo abantu bamulabe nze kwolwo nali ntambula naye wali otambula naye mu Mukono
afande kolu waliyo naliyo kurale asi kurale naye nga ntambula eyo nesanga abantu gye bamulinze nengamba katonda wange candidate anatuuka ddi eno ate teyalemererwa n'okumalako tosobola kumalako kati waliwo obuzibu obwo naye akalulu okalonda ka 15 nkiddamu tubeegayiridde nnyo eggwanga lino gye twalijja abantu baleme kubabuzaabuza nga babalowoozesa nti tusobola okuddayo eyo kubanga kati babagamba mugugulinga ezimali Ivory Coast omuntu ayinza atya okutuleetera amawanga ago agatalina kye gamanyi agatamanyi golodi waago agatamanyi mafuta gaago agatamanyi minerals eziri mu ttaka lyabwe nga abazungu bakyabitwala mpaka kati nojja mu Uganda we bagambye nti kati ebintu ebyobugagga bya wano bya bannayuganda gweno tugamba tuleete mali mbu obeeyo mbu baba abantu beegugunga ne bajjako gavumenti kati oyinza otya okuleeta ekintu bwe kityo abantu bakedde bakoze ebintu byabwe si bya gavumenti ebintu ebiri mu Uganda si bya gavumenti erina obuntu butono nnyo gavumenti bwerina ebintu byonna byonna ebisigaddeyo bya bannayuganda kati goyinza otya okuddira ebyo ebintu n'ogamba nti kati oyagala bireetamu akavuyo k'emmali byononeke n'otogamba abantu kugugulinga Arua nti baleete ekyali Arua nga lwe yaliyo akavuyo akaliyo bye baba bagugulinga ogugulinga mali nze natidde nnyo afande watugamba omusirikale tatya kati omusirikale olina okutya kubanga bano bonna abagamba okugulinga mali abagala okuleeta ebyemmali ne be bagenda obireetako bonna tulina okubakuuma ng'abasirikale ng'abasirikale kati mbadde nkubuulira nti nze natidde bwe nabadde nga ntambula walabye ekyafande kyakutiisizza kyenkaniddeawo mutabani wange njagala kumwegayirira azzeeyo abaana wadde bali mu holiday abaana baddeyo mu maka g'abazadde baabwe kubanga nalabye abaana abato omwana omuto eka nga aleseeyo sowaani ye yokka gyamanyi nti gyalina okudda sowaani nefu kwegamba abaana abato abavudde mu maka g'abazadde baabwe nga beekatankira yonna gye baayise olaba bucupa obwa walagi really nga beekatankira walagi nga bamu balaba balina zibutidda banywa ebintu ebitategerekeka bali ku boda zibakuba ebigwo omuntu tosobola kubanga ogenda mukono abantu ne bava ebuyukwe ne bava Kampala ne bavaawa ku ziboda lwaki abantu tebabasanga ku Raale ate kye kimuleetedde n'okumusiba mu makubo avuge agende ku Raale asobole okwogera kyagenda okukolera abantu bakiwulire walabye abaana abato nze nga jjajja w'abaana nawulidde ennaku n'empulya nga njagala nakaaba abaana abato abawala bambi nga tebategerekeka nga abamu n'okuyimirira obuyimirizi tebakyasobola nga batamidde kino kyenjogera kituufu senga bakwata zi video zino bazijjayo ne baziraga abantu bandi balabye kubanga ze nabadde mbiraba live sabadde ku TV nabadde ntambula wagenze mu lukungaana ogenze kwetegereza wenvudde nentuuka mu Kalagi nenemererwa okuyitawo kubanga ekyabadde mu Kalagi nenzira emabega nempita mu byalo okugguka ku kyalo kye bayita mayangayanga nensanga nga bamulinze nemusaasira era senga nabadde nina esimu ye nandi mukubidde oga mutabani togenda genda kulaale toyimiriza eno tojja kusobola wow. kubanga ebyo ebyalo biri dipu nnyo mu kifo kya MP okuleeta abantu abo kulaale amutwale abantu bamulabeko naye nga noyo gwatwala wa Uganda yonna yonna kati weebuuze ebyalo bya Luwana bituukamu ddi alituukayo ddi ebyalo by'eggulu ebyalo by'ekitugu yakubira alizinyamu mu mukono zabadde 3 naye 2 teyazituuseemu olwakino bamuzibya nti okunoonya akalulu kukoma 12 neguziba nakoma 12 ba 11 12 okulonda kwe kukoma 11 ne campaigns 12